Mwenambala musiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala kwebaza Mukama kubanga mulungi n'okusaasira kakola kutya kubeerera emirembe gyonna. Twakomawa bwe twasembayo okulabagana. Twasembayo nga tuli mu kitabo kyali kya Judges mu Luganda ekyabalamuzi sura ya 6. Kwolwo twali wansi wa mutwe eki theme topic kandi bo baliyo muyizi ali mu class Mukama akuzza mu kifo kyo woteekedde okubeera. Good student, thank you. I'm even impressed. Yankuweneeko sente. This guy is a good student. Yaku sente zange. Bamekayo nga bujja wano ojja ne Bayibuli. Nolwaliro girina. Ate ng'ojjawo n'ekitabo w'owandiika by'oba oyize. Kindageeko tondaga mukono ndaga kitabo kyennyini. Ndaga kitabo. Banenze njagala munsaasire ndi musomesa wa Bayibuli, okay? Ate abasomesa si bangi nnyo mu Uganda. Kati fe abatono abasigaddewo mulina otupreservinga kama yebazibwe. Ate n'okubeera abagonvu ojjenga ne Bayibuli ojjenga n'ekitabo. Abamu ku ffe Katonda teyatuyitira kuleekaana buleekaanyi na kubawanisa butebe. Aga amafuta nago waliwo abagalina ate nga nago makulu geetaagibwa mu mubiri gwa Kristo kubanga waliwo empewo lebange kufuuye mu mwoyo kati nga weetaagayo omubuuliza kyamusaamu awo kitegeera nuukyamuka n'obeera live wanika akatebe buuka kibake n'okibaka buuka teeka mukono gamba sente ziyingidde money come era service n'eggwanga tezirimu kama ebazibwe byetaagibwa nabwo mubiri gwa Kristo ne TV ebeerako ke bayita commercial break. Mukama waffe ebazibwe. Kaakati naye ate ebyo nga biwedde kubanga ebyo si bye bisobola okuyamba okutambuza obulokole bwo n'obutambuza forever ne buwangaala. Kati ate weetagayo real stuff, ebintu byennyini ebikusobola okuyamba okusigala ng'oli mulokole. Kibuyaga ne bwajja, enkuba ne bwetonnya, musana ne bwe gwaka, oba walidde ekyeggulo oba tewalidde, nga Yesu osobola omulemerako. Ngambako ndi amiina. Olw'ensonga obulokole tebugenda kukoma wano wetutudde. Obulokole tugenda nabwo paka mu ggulu. Si bintu byakukyamukamu eno theatre tujja wano tukyamukemu tuzinemu tubuukemu tusanyuke bendula. Bino bintu biri serious we tubijja wano tubitwala wa kampulire tugenda wa kakati engenda y'eggulu ewerawerako engenda gye tugendamu ewerako. Waliwo abagenda basobola okugenda kati abo mba mutuse mubatulabira Mukama waffe bazibu abagenzi. Naye ate waliwo abagenda okgenda mu kitabo nga bo bagendera mu arrangement y'ekitabo kyakubikkulirwa, the book of Revelation. By the way, Kanisa is so ignorant about the coming of Jesus Christ, what should happen, what is going to happen, the trend of events, biki ebigenda okuddiringana, kyekisooka kyekiddako, obubonero bwe buliwa, tulaba kina ki tusobole okwetegeka. Bayibuli Kanisa giyita mugole. Omugole ateekebwateekebwa nga bbaawe anaamutwala. Mukama waffe ebazibwe. Kanisa Bayibuli Kanisa giyita mugole. Tulina okubeera abantu abeetegese oba ogendera mu mulembe guno oba ogendera mu guli ogugenda okujja. Ate guli ogugenda okujja gwetaagira ddala abantu abeetegese obulungi, abaabisoma, abaabitegeera, abaabimanya, abamanya how to handle what nga baabimanya. Singa binaamala ne bijja buzzi ne bitutuukako ng'ekyambika, 2 things or 3 are likely to happen. One, you're likely to be a victim. Nga nebigenda maaso tobitegeera, you just get involved mu bintu byotamanyi. Tomanya na kumanya nti kati wayingiridde dda setaani, tomanya na kumanya nti kati oli memba wa 666 oba either olyandye oba onywanywe oba oyambala nnyambale oba associatinga mu ngeri nga tomanyi ng'oli so ignorant. So ng'ate Katonda ataddewo Bayibuli bagiwandika emyaka 2000 egiyise okubeera abalabufu, okubeera abamanyi, obutaba abatamanyi, naye tubeera abakola batya abamanyi, ate abanaasobola n'okusomesa abantu abalala. Ekyo Katonda kyatusuubiramu. Kama ffe ebazibwe. By the way, amasomo ago ngajjukidde gagenda kuba Christianity Focus Center for a whole week.
We have experts who are going to come and teach the book of Revelation, Daniel and Ezekiel. Ebitabo ebisinga okwogera ku end times. Bichi kwegamba obeere knowledgeable. You know, obiri ng'omanyi oleme kubanga atamanyi. Pawulo agamba nwana bwe nti singa akuba ebbanga tuwetaka kubeera akuba bbanga ate tuwetaka kudduka nga atamanyi. Bw'odduka nga tomanyi kyangu nnyo n'okudduka ng'odda eri ekyo ky'obadde odduka. Wangi bw'odduka nga tomanyi kyangu nnyo okudduka ng'odduka odda sayidi ewali ekyo ate ky'obadde odduka. Kwegamba ne kikweyanza bweyanza empologoma ne gamba ate onadduka adda gyendi neefukamira neesooka n'okusaba neesaba esobole okukulya kubanga olabika naawe ogyegabudde. Kama ebazibwe. Kale ffe Katonda yatuyita kusomesa Bayibuli era kyetugenda okukola ate era nakati kyengenda okukola. N'olwekyo njagala kwogera ku ekyo ekibaawo Katonda bw'abanga ayagala okurestoringa restoration, the process of restoration. Biki Mukama kyekibaawo nga Katonda ayagala okukuzza mu kifo kyo. Twayogera ku ggwanga Isirayiri. Mu kiseera ekyo bw'osoma ekitabo kya Balamuzi Judges, Isirayiri yali yaseeseetuka. Twabiraba. Yali yava weteekeddwa okubeera. Causes twaziraba. Kibi kyali kibi. Sin. They committed a sin. Katonda n'abavaamu. Bwe yabavaamu byadde tebyali birungi nnyo. Naye tulaba nga Katonda akola restoration plan. Njagala okuzzaamu amaanyi gwe alowooza nti waseeseetuka. Wava weteekeddwa okubeera ng'olabika nga Katonda yakuleka ebigenda maaso nga tokyabitegeera bw'omuyita nga alinga takyayitaba. Njagala kuzzaamu amaanyi nti Katonda alina amaanyi n'obusobozi ne pulaani okukuzza mu kifo kyo woteekeddwa okubeera mu linnya erya Yesu. Isirayiri Katonda bwe yateesa ojjiza weteekeddwa okubeera, Bayibuli egamba n'alonda Gideoni. Yalonda ani? N'alonda Gideoni. Gideoni naye yali mu Isirayiri. Gideoni Bayibuli mwogerako nti mighty man of valor, musajja w'amaanyi ate muzira. Naye embeera yali yamuzingiza neemuzingira mu banafu. Waliwo embeera lekuzingazinga nekugatta n'abanafu. Nekugatta n'abaki? N'abanafu. Naye nga toli ku level yaabwe naye ng'ekuzinzezinze ekugasse n'abanafu. Nga naawe otunula nga munafu. Ab'ekika ky'omwe nga bakaaba bonna obwavu nga naawe okaaba. Ab'ekika ky'omwe nga bakaaba a certain type of disease nga naawe yakwata. Kika kyonna bwe kiba kyalwala kabootongo naawe ng'omulina. Bonna bwe baba balwala amaaso nga mwena mwalwala. Kagamba enjawulo yaabwe naawe nga tewali. Naye ng'ate ggwe oli wa njawulo gwe walokoka. Lubaala abatigomya ate naawe n'akutigomya. Bazaala obwana bufa ng'ate naawe ozaala bufa. Wangi? Balema okufumbirwa nga mwena ge mukaaba ge mukomba mwekubagiriza wamu. Mumanyi n'okwekuŋŋanya ne mwekubagiza. Ne mugamba nange ekyaba ku nnyumba ya byekwaso. Kagane naye nga baana bakaaba abamu bakaluliyo olaba ne sapule ziri mu bulago ono mwayina sigida ate gwe oli mulokole naye nga mwena mugamba ne tulaba n'ebintu by'ekika tulabe. Kiki ekyaba ku nju ya byekwaso? Ffenna ne tulema okufumbirwa. Ki ekyatubaako? Naye ng'ate ggwe omu. Ng'ate gwe oli mulokole. Badde basuubira okuwulira ebigambo ebibazaamu amaanyi waakiri nga biva mu ggwe. Naye nga maama naawe ebyo nga byagaana. Naawe nga bakuyita sisita byagaana. Bulaaza byagaana. Bonna bwe beekubagiriza mwekubagiriza wamu. Mirimu gyagaana. Mwenna mwabulwa emirimu nga mwena mwekubagiriza wamu. So nga ate ggwe kewamala n'olokoka. Wangi? Gwe waali badde obabbulula kubanga y'ensonga lwaki Katonda yakulokola ng'osobole okubajjayo mu linnya lya Yesu. Kama hebazibwe. Amazima gali nti nga gwe waali badde ekyokuddamu kyabwe. Nga gwe waali babulidde ebigambo ebibazaamu amaanyi. Nga gwe waali bagenda temukaaba Katonda afaayo. Nga gwe waali badde simanyi otegera kye ngamba. Pawulo yali ku lyato. Nga musibe eryato liriko abasibe ne Pawulo musibe. Naye ye n'asigala ng'akkiriza nti ye wanjawulo. Wadde bonna basibe bali ku lyato. Eyambadde ebyambalo bino ebya yero eby'abasibe. Bamutwala Manyalooma, bamugye Yerusaalemi, bamutwala kumuwozesa ewa Kaisaali Agusito. Naye nga yakkiriza nti wadde musibe na bano basibe. Naye ye musibe wanjawulo. Musibe waki? Musibe asobola okwogera ne Katonda. Era ku lyato awo Katonda yayogera naye. N'amugamba omuyaga gugenda bakuba temugenda kuwonya yadde ekintu ekiri ku lyato lino. Naye ekyo musomo engeri gwe kyoli nti kwoli tewali agenda kufa. Musibe nga yabulira abalala. Abulira basibe banne, abulira n'abaana abaserikale babayita batya abakuma basibe. Mangereza.
Mangereza abakuma abasibe babayita batya? Prisoners in transit ngo abatwala abasibe babayita batya? Ndozera basigala ba prisoner. Afande kale ba afande naddala mu maaso g'abasibe babeera ba afande. Kama ave basibe ba afande nga bali ku lyato batwala basibe Pawulo kwali ku lyato naye nga nabo byebatabuseeko omuyaga gukubye eryato lyonna. Waliwo omuyaga gwoba omanyimanya tsunami n'emirala mugiyita matya Katalina guno baguyita Eulakulo gwe gwakuba eryato lyabwe Eulakulo eryato ne lyatekamu lyonna gwabazunza ne gubatwala egindi okukakana nga n'eryato lyatiseemu. Bonna abali ku lyato nga tewakyali amanyikiddako. Bafande n'abasibe nga tewali amanyikiddako. Ebintu byonna babadde nabyo okuba lyali litisse ebintu ebirala bingi. N'abasibe lyolekedde Europe litwala Pawulo n'abasibe abalala n'ebintu ebyobusuubuzi by'abantu byonna ebintu nga bisaanyeewo. Awo nga tewali alina ssuubi awo gamba nti awo Katonda najja n'ayogera n'omusibe ow'enjawulo. Bw'obeeranga musibe ow'enjawulo. Bw'obeeranga mu mbeera n'abantu bw'obeeranga wanjawulo. Bwe babanga bakaaba tobolooga nnyo. Tobolooga nabo nga babolooga. Ojja kutuswaza ne Katonda omuswaze n'eggulu oliswaze ate nga gwe lyokiikiridde. Waliwo ekifo w'obeera nga gw'okiikiridde eggulu. Wadde toyinamu yadde 10 naye nga gw'okiikiridde eggulu. Yusufu yali mukomera n'abasibe nga ye yakiikiridde eggulu era nga yawulira wanjawulo. N'abasibe yabazaamu amaanyi yabavunula ebirooto byabwe. Musibe naye wanjawulo. Bw'obanga oli mu mbeera ojjukiranga nti ndi mu mbeera n'abantu abalala naye nze ndi waki njawulo. Ne bwe weesanga emulago mu ddwaliro ng'oli ku kitanda bw'otunulanga ku kkono ne ku ddyo omanyanga nti gwe ambasada w'eggulu Katonda gwe yatumye ludda lwawo. Musibe ow'enjawulo. Simanyi bw'ongamba nti amiina. Katonda yajja n'agamba ani Pawulo n'amugamba nti tandika obbawa instructions bakole kino na kino bakoole Katonda ate bazzeemu amaanyi bagambe tewali agenda kufa. Bafande bonna nga badependinga ku Pawulo nga yabaliddewo yabawambye. Katonda asobola okuwa opportunity abadde bakufuga n'obafuga nga baawuliranga nga ali awo ku lyato awuuna. Bonna ne babangala bati nga baagala babulire kyawulidde. Katonda ayogera. Katonda ne mu muyaga ayogereramu, ne mu mitawaana ayogereramu, ne mu lyato eriyateka ayogera, ne bw'abaawo kulwala ayogera, ne bw'abaawo kufiirwa ayogera, ne bw'aba luddawo asigala ayogera, ne bw'oba mu kikomi ky'omuliro ayogera, ne bw'oba mu kinnya ky'empologoma ayogera. Siwulire bw'ongambyeko nti amiina. Asigala ayogera. Ne bajja ne bamugamba nti agambye atya? Agambye nagamukwatiririreeko. Agambye ku mwenna tewali agenda kufa. Bye ebintu temugenda kusigaza naye tewali agenda kufa. Ani ababuulira? Pawulo musibe naye wanjawulo. Tulokole kuyigiza okuba ow'enjawulo. Mu kika ky'ewammwe bawanjawulo. Wangi? Dika abantu bakudipendingeko babuulira Katonda kyagamba. Ng'eddoboozi lya Katonda liyitira ku ggwe nga gwe receiver, gwe ina receiver. Tobolooga nga bawulira. Ate ne bw'oba oyogera, yogera bitono. Kyeŋŋamba bwe mwogera ku bizibu byammwe n'ennaku yammwe yabatuukako mu kika ky'ewammwe ne mu nju ya kitaawo. Ate gwe yogera bitono, oyinza okwogera ebintu bimalamu abantu omutima. Nobega Katonda wange ate ekiri wa mulokole. Ate nga kyo kissa kinegula. Ebimbi esigalizi gutuyiwaawo matiriyo yenna. Era babannakano akyoyogedde bwe kiri olaba naffe tuli balokole naye maama kyetuyitamu bannange nga naffe tubonyeebonye ye Kampala gye tubeera. Abatogadde bannaye kati tugenda kulokokera ki n'omulokole naye ate kiri ewa mulokole ekyo kinene. Gwe controlling information ani awulira nga mbego ndi amiina. Kubanga gwe by the end of the day oyina Katonda gw'oyina okugulumiza, gw'oyina okurepresentinga. Oli presentinze eggulu. Ani awulira ngambeko nti amiina. Tomalanga mu bantu maanyi. Teweefuula Nawomi. Nawomi mujjukira embeera yakuba Nawomi n'ekyusa byayogera. Yakyusa emboozi yeno ng'ayogera bulala. Takyajjukira nti yalina okuyamba Olupa alokoke. Tajjukira nti yalina okuyamba Luusi ategeere Mukama. Nga yeetema Sipeeya ky'atayogera nga tekiriiyo. Nawomi yeetema Sipeeya.
abaana bakanamuga ntwekwate ku Mukama nagandi kato owaawa nze kino kyenguddeko najja wano n'abaana babiri nenzija n'omusajja kati sikyalina n'akamu mugende nzirange kanzire waffe gye nava nibamuga twaligenze naawe nga mugenda naani munveeko nze Katonda yankola ebikaawa Katonda yanzita simayina kye yandabako bano bamugamba nnyabo twaligenze naawe nti mugende musamire ewammwe Mowabu tewali lubaale mugende musamira nange nzeeyo mu Isirayiri ngende nsinze Katonda ndaba oba bwe nnaabikola nibamugamba nnyabo totutuma kusamira era ye Olupa omuwala bamuyitanga Olupa ye bwe yabiwulira ne bimukutula omutima nagandi ate mulokole yatugambye okugenda okusamira ate kwe tubadde tusibidde olukoba nga tumanyi bo balina Katonda oweeri ewaabwe Besereke mu Yuda ate kati tugende tusinze bakatonda baffe Olupa n'akwata obugoye bwe n'akasawo ke n'asaza naye nga ani amugobye togobanga bantu mulokole toyogeranga ebintu ebigoba abaana bo ku Mukama abazadde abamu embeera zibakuba nnyo n'oyogera bingi n'oyita otekedde okukoma abaana ne bawulira ngo yewawa amatiriyo gonna Mukama twakukola ki twakulyako ki Mukama ennaku yonna ekuŋŋaanira waffe Mukama kale tula mu ggulu lyo weyagala ennyo Mukama nga ffeno tuli ku nsi tubonaabona ennaku ffe tutalya abaana bange batasoma abaana nga bawuliriza Katonda engeri kyakukoze ebikolobero byakukoze ne bagamba maama Katonda wa maama ono teyeetaga kwesembereza Katonda wa maama muzibu simanyi owulira oyogera ebintu abaana bakola batya bawulira nga bwe mbonyebonye nnyo nga bwe mugize ate nga mbadde musinza ate nga Mukama omuluddeko nnyo ate takoze ate tabaddeewo abaana baga nti omugezi ava ku Katonda wa maama be baana b'abalokole bemuwulira abaagwa omwana omusanga anyowalagi nga yakuza ebiviiri bikoma eno aganze tombulira Katonda wa maama tombulira Katonda wa taata bibiri nga bikomenda anywedde walagi ali mu balaasi asula mu ndongo musiyazi naye nga yamuzaala muki gamba nti fire ekubanga maama ekyalo tekitekwa kusemberera Kama ebasibe Gideoni naye ali mu mbeera yemu abalala gye balimu kituufu ndi Abamidiyani bajja ne babba emmere yaabwe naye musajja wattu ali mu kungula Gideoni ono akungula naye agikise ali eyo naye mu ttale yeekwese anoonya ogikweka malayika ajja amujjukiza amugamba gwe Gideoni nti musajja wa Katonda w'amaanyi omuzira nti ate muzira onsonyiwe kiggwe gwani nti nze Mukama kimanyi nti oli muzira naga ndi muzira naye embeera ng'etukubye ennyo embeera ng'etukubye ebikole by'ekitale bya Katonda bye twawuliranga eby'amaanyi byalagawa n'amugamba nti ekyo ky'obuuza nange kyekindeese nzeze kubizzaawo ebyo ebikole by'ekitale bya Katonda eby'amaanyi era sigenda kukozesa mulala ngenda kukozesa gwe ogenda obakulemberamu kubanga ogenda kukuba Abamidiyani ng'obakubanga omuntu omu gwe ogenda obakuba ng'olinga omu mujja kuba banyere ng'olinga omu simanyi olaba Katonda engeri gy'akolamu ebintu alonda omuntu mu bantu nga yagenda okubanunula yagenda okubataasa ogenda bakubanga omuntu omu ani alulabye olunyiri olwakumeka n'amugamba nti ayi Mukama wange Isirayiri ndimulokolera ku ki kubanga Mukama yali amaze omugamba mu 14 Mukama n'amugamba n'ayogera nti genda n'amaanyi gano olokole Isirayiri mu mukono gw'Abamidiyani sinze nkulagidde genda n'amaanyi gano luli twagenda ntukizuula nti buli muntu Katonda alina amaanyi ge yamuwa waliwo buli muntu alina amaanyi Katonda ge yamuwa weekeberemu bwoti Katonda olabe oba ddala ogalaba buli muntu Katonda alina amaanyi ge yakola atya ye talent Katonda gye yateeka mu bulamu bwo abamu talent abamu knowledge abamu skills abalala birala luli twabyogerako buli muntu alina strength ye you got your strength and you need to discover that strength mugwe tolina bunafu bwokka olina n'amaanyi amaanyi gagundi sige maanyi gagundi amaanyi gagundi sige maanyi gagundi amaanyi gono sige maanyi gono amaanyi gono sige agago gamanyi olina okugazuula by the way kyekimu ku bituleeta hano mu service ng'eno kyekituleeta mu kanisa
n'olokoka n'ojja mu kyachwa n'otula n'olya ekigambo kya Mukama okuyita mu bigambo bye boogera omala ne weezuula n'ogamba amaanyi gange nze gali wano. Goloza abantu bameka abeezudde nti bayimbi naye nga amaze kulokoka. Amala kulokoka n'ategeera ndi muyimbi n'agamba bulijjo ndimu ekirabo ky'okuyimba. Ate oluusi nga n'eri yayimbanga naye nga tabitegeera kuba yayimbiranga mu ssabo. Mbira mu ssabo n'ayimbira ku walagi nga banywa omwenge omuganda, ate abanywa omwenge omuganda ku kyalo bakuba bidomola. Kati kizibu n'okutegeera nti oli muyimbi. Bali babeera bakuba bidomola bw'obanga onkyayoyogeranga katosaana kutegeera nti oli muyimbi. Kuba buli lw'oyimba olina kusooka kunywa walagi. Kubira Yesu engala yakujjayo gwe. Mukama yebazibe. Waliwo amaanyi agakulimu. Omwoyo omutukuvu bwe yeegatta n'obulamu bwaffe atuyambako okuzuula amaanyi ago agasiŋŋanibwa mu ffe. Kama yebazibe. Era bw'oba teweezuula nga tokoowanga kisaba obuuzanga Mukama naye mugamba naye Mukama nze amaanyi agange wagateekawa. Nze ndi w'amaanyi mu ki? Nze kiki ekintaasa kye wampa? Kiki ekisiŋŋanibwa mu nze? Omwoyo omutukuvu ajja kisaakinga akuyamba genti kati gwe akakoto akateeka wano. Ani awulira ngambeko nti amen. Gideoni malayika amugamba genda n'amaanyi gano agagago olokole Isirayiri. Gideoni abuuza ebibuuzo ebikambo muri 15 mbiwulidde. N'abuuza naye Mukama kyo nkiwulidde ne Isirayiri ndimulokolera ku ki? Nga ndabika ng'omutono mu kika ky'owaffe ekikanga kitono. Lusomero 15 mwana ngeruddemu nduwulire. Lugambye bwe luti n'amugamba nti ayi Mukama wange Isirayiri ndimulokolera ku ki? Laba baganda bange be basinga okuba abaavu mu Manase. Nebosooka n'okoma. Nkomyawo taata. Isirayiri ndimulokolera ku ki? Nga kiringa bw'oli wano essaawa eno nga tolinamu yadde omutwalo. Katonda n'agamba nti gw'ogenda otuwa ekyemesana olwaleero. Ogenda tugulira emmere mu Javas, kafe Javas oba mu Nandosi. Nti gwe Mukama gwalonze otuwa emmere olwaleero. Ogandi kama nze ne breakfast yennyini sinnalya. Kati bano ngenda baliisa nti okuli ne Bishop Kiganda. Mba nzijjawa. Simanyi uli. Mulaba enjogera ya Katonda. Enjogera ya Katonda si enjogera yaffe. Olulimi lwa Katonda si lwe lulimi lwaffe. Entegera ya Katonda si entegera yaffe. Bayibuli egamba nti amagezi ge gali waggulu nnyo okusinga amagezi gaffe. Endaba ye eri waggulu nnyo. Gw'oba olaba bulala ng'ate naye alaba bulala. Oba weeraba nga Feriya ng'akulaba not just as a victorious person, okay, but one is even going to help others to succeed. Yenjogero bitegera. Gwe weeraba nga Feriya, weeraba nga tali muka muntu. Era omusajja abuuzaga nti Isirayiri ndimulokolera ku ki? Kuba ne bwe ntuno butunuzi background yaffe yokka nga tuli baavu. Ekika mwe tuva Mukama beera serious. Simanyi oba wadde malayika omutumye na wange oba malayika abuze sitegeera. This malayika oyo yalibanga ali ku wrong address kubanga gwayogerako neza tamutegeera. I doubt whether the angel is on the right address. Simanyi oba wadde bamutumye wange. Dwaki olwa 15 olaba ddamu olusomere. Taata nduzeemu. N'amugamba nti ayi Mukama wange Isirayiri ndimulokolera ku ki? Laba baganda bange be basinga okuba abaavu mu Manase. Nange ndi muto mu nnyumba ya kitange. Ozuulya factors ezo. Baganda bange be basinga okuba abaki? Mu Manase. Kika kya Manase. Ekika kya Manase kirimu obwavu kituufu. Naye ate baganda b'ono omwami be basinga okuba abaavu. Ate nono gwe bagamba ebigambo bino naye muto. Sokolaba embeera eyo. Gwe bagamba bino muto. Ye muto. Mubali baganda be abakulu
naye abaavu b'oku kyalo bakuba misota. Mu kibuga ky'e Manase be basinga okuba abaavu. Mu kika ky'e Manase be basinga okuba abaavu. Ate ono ye muto mu kika ekyavu. Think about that. Kagamba nga n'abaavu b'oku kyalo babayita baavu. Abaavu ku kyalo, abaavu b'oku kyalo nga batunulamu mu kika ky'abana mu nnyumba y'Abagidiyoni ne banyeenya omutwe ne baga ne bane tuli baavu naye ekyakwata mu Bagidiyoni nakyo kineneko. Ki ekyabakwata nte kinene? Can you imagine nga n'omwavu w'oku kyalo ng'ate naye akuyita mwavu ng'olyaga ndi bubi bane tuli bubi naye ate ekyewaagundi kyo kinene kika kyakwata. Naye Katonda ono yeewuunyisa. Laba bw'agenda mu kika ekyavu ate n'asalawo mu kika ekyo ekyavu bw'akituukamu n'agenda ddala ku oyo asingayo obuto n'agamba gwe gwe njagala. Kati ekibuuzo ku Katonda ne Gidiyoni ani aliko ekizibu? Embeera gye tuwulira wano era bikatetegereka ebintu tebikwatagana. Ani aliko ekizibu? Katonda yatetegereza bulungi, Gidiyoni yayogera byatategeera. Ku Katonda ne Gidiyoni ani aliko ekizibu? Ani atetegereza bulungi? Kuba Katonda of all people onoonya muntu wakulokola bantu ate n'onoonya omuto asembayo buto ate n'onoonya asembayo buto ate ng'omugye mu famire ey'abaavu ate omugamba gw'ogenda okulokola Isirayiri bagenda kuliira ku ggwe bagenda kusomera ku ggwe bajja kusula mayumba nga bagasuliramu ku ggwe gw'obataasa gw'obanuula. Mukama tubeere serious. Mukama tubeere serious. Sigugamba bino ng'oyogera binene byereere. Osoose kwetegereza gw'obigamba Mukama. Ngambye kyenkanankana ne Katonda okugamba nti gwe enkya ogenda tutwala mu Sheraton tuliye ekyemisana bufe naye ng'ate gwe olwaleero ne breakfast tewalidde n'ekyemisana tunamanya kigenda kuva naye Katonda najja naga nti gwe enkya bano bonna oluva wano batikke mu baasi batwale ku Sheraton balye bufe noga nti naye oli Katonda. Mbadde nsuubira okuba nti Katonda amanyi byonna. Singa obadde Katonda wali badde omanyi byonna, wali badde otegera gw'oyogerako nti nsula na mu ntebe za muntu sina gye nsula. Wali badde otegera gw'oyogerako nti amabanja ge gannesooka mu maaso neze ngenda okufuna omwezi ogujja zaggwawo dda. Agi wali badde Mukama otegera gw'oyogerako nti nze n'ekyemisana sinamanya kigenda kuva kuba ne breakfast sajidde ate oŋŋamba ngenda kwetika abantu bano bana batwale mu Sheraton balye emmere ng'ate bufe buli mukyayagala kyasena. What does that mean? Kitegeeza number one, of course Katonda si yaliko ekizibu. Katonda si yakola de. Gideon yateekwa okusteppinga up mind ye atandika okutegeera olulimi lwa Katonda mwayogerera, ategeere ne Katonda byayogera, era ategeere n'okutegeera nti Katonda talabanga abantu bwe balaba. Gwosobola okwerabanga asembayo obunafu nga ye Katonda alaba nkyayo nti enkyayo gw'ogenda okuba nga gw'osinga amaanyi. Wanji? God, because God is God, He's able to look into our future. N'abanga byayogera yasusse dda gwe woolabira gw'olaba lwaleero ate Katonda wadebanga akulaba next week. Katonda alina obusobozi obukukebera, alina obusobozi obubikkula ekitabo ekikwatako ekiri mu maaso ge n'abikkula bw'ati n'ayita ku peegi y'olwaleero n'akubikkula mu future alabe ky'ogenda okufuuka nagane laba naggagga ono. Laba kirimaanyi ono. Simanyi owulira nga gwe neweeyita nakyeyombekedde nga Katonda alaba mukyala gundi. Okiwulira mukyala James. Gwe weeyita ani
nakiyembegedde katonda alaba mukyala gono. Weeyita house girl katonda alaba nannyini bizimbe. Weeyita single katonda alaba mwami mufumbo. Simanyi owulira. Weeyita mukozi wa gundi katonda alaba MD 5 years from now, managing director. Kati wulira, olw'okubanga katonda alina obusobozi okulaba ky'ofaanana mu future n'ekyogenda okubeera mu future, ye waddembo kyogereramu nga tayogera bya lwaleero ng'ayogera bya nkyayo. Kati ani alina okugenda ku level yaani? Siwulira, who is supposed to go on whose level? Ani alina okugenda ku level yaani? Gwe olina okustepping up ogende ku level ya katonda. Otandike okweraba nga katonda bw'akulaba. Otandike n'okwogera nga katonda bw'ayogera. Wangi? Oyige n'okwogera olulimi lwa katonda. You've got to learn to speak God's language. Wangi? God has a language. In his language, there are some vocabularies that are not found there. One, taina ebigambo bigandi biganye. Taina bigambo bigamba biganye. Katonda taina biganye. Mu language ye taina yo failure. Mu language ye taina yo basirana. Olimire kubanga ye katonda. Go wolaba failure yalaba success. Wolaba enzikiza alabawo musana. Wolaba obunafu alabawo maanyi. Atuuka n'ogamba omunafu nti omunafu agambe nti ndi waaki? Abamanyi Bayibuli mweka munyambe muddemu. Omunafu agambe nti ndi waaki? Munafu. Oyinza n'ogamba naye Mukama okendeza ddi okulimba. Ate omunafu agambe lwaki agamba ndi w'amaanyi? Munafu naye Katonda agamba nti omunafu gamba nti ndi w'amaanyi. Ate tolinda gafuna, tolinda kufuna maanyi. Osinzira mu bunafu bono ogamba ndi w'amaanyi. Atanalya mmere alumu enjala agambe nti akkuse. Tolinda kulya. Tolinda njala kuwona. Mu lulimi lwa Katonda otandikira onogamba ndi mukkufu. Omwavu agambe nti ndi mugagga. Tolinda kulaba ssente mu nsawo. Mu language ya Katonda olina kutandikira onogamba ndi mugagga. Mugumba agambe ndi muzadde. Tolinda kulaba baana. Otandikirawo ndi muzadde. Neweeyatulako ebintu ebitakubaddeeko wakati mu kubyatula n'onyiga eppeesa n'otriggalinga amaanyi agabireeta ne bitandika okukubaako mu linnya lya Yesu. Kiwulire bonge nti amina. So Gideon he are not stepping up. Gideon siwulira Gideon gwe olina okukyusa olulimi lwo otandika okwogera nga Katonda bw'ayogera. Tandika obbiraba nga bw'abiraba otandika okwogera nga bw'ayogera. Yes, yogera nga bw'ayogera. Gideon by'oyatula ate bikusikambula bikuzza wansi. Gideon by'oyatula zandibanga ze facts. Manyi? But God do not move with facts and by facts. He moves with and by the truth. The facts could be what you're saying. Facts and banga ntuufu z'ogamba nti mu kika kya Manaase mwe musembayo obwavu. That could be the reality. That's a fact, but it's not the truth. Facts are different from the truth. Mu kika kya Manaase kisoboka okubanga mbutuufu ne census yalaga. N'aba census nga baalaga nti mu kika kya Manaase mwe musingayo obwavu nga n'ebitabo webiri n'ebiwandiiko webiri ne ripooti yalaga. Naye kyewunyisa Katonda yakola bulala. Tagendera ku lipooti z'abaana b'abantu, agendera ku lipooti ye. Omwoyo ogwo baguyita batya? Nagwo kangogereko ogukubenga bulijjo. Omwoyo ogwesaasira, omwoyo ogugaana Katonda byakwogeddeko gwe n'oyogera birala, ogwatula ebirala nga Katonda yatula birala. That spirit is called a low self-esteem spirit. Low self-esteem. Omwoyo gw'okwenyooma, kwezza wansi, okweteeka wansi, gulemesa abantu okwogera language ya Katonda.
kwenyoma kwesikambulayo katonda akulaba bula neweeraba bulala musajja mamaze omugamba genda n'amaanyi gano gwogenda kulokola Isirayiri ogenda mulokola ng'omuntu omu naga ndi waasha mu kika kya Manase muvaamu omuntu asobola okukola ekyo kika kya Manase go over ekika kya Manase genda waggulu ddala rise on the top of kika kya Manase lekera okwerabira mu ekyo ekika ekyasiraana gwe weerabire ng'oli waggulu ddala era nga Katonda gwe gwayise okusitula ekika ekyo ekyasiraana gwe gwayise gamba nti nze ole 16 mwanange ole 16 ne lugamba lutya Mukama n'amugamba nti mazima ndibeera wamu naawe era olikuba Abamidiyani ng'omuntu omu. Ne bw'osooka n'oyimirirako nyimiridde taata mazima ndibeera wamu nziraamu mpulire Gideoni gwabadde yenyooma Gideoni gwagamba nti oli wa mu kika kya Manase abasinga okuba abaavu Gideoni gwagamba nti gwe tolina nakyo osobola manya oli mwana muto I want to promise you says the Lord ngenda kubeera wamu naawe abayi what else do you need in life? What else do you need? What else would you need? Katonda nga gengenda kubeera naawe oba okyetaagayo ki kikira ky'oba oyagala ekintu ekisinga okuba eky'obugagga mu nsi yonna ye Katonda okubeera naawe mutegere kyenjogedde kibanga kwegamba omuntu okusiŋŋana nga osigadde okaaba amaziga ngera ogasangula nga Katonda yagambye dda nti agenda kubeera naawe ate bakusiŋŋana ng'okaaba nti tonamanya gyogenda kujja sente za kyambisana tonamanya gyogenda kujja school fees tonamanya gyogenda kujja manya zaaki wenkanankana n'omuntu Pulezidenti Museveni gwagambye nti kati waategedde ngenda kubeeranga naawe egyo badde osula mu kivuluvaayo yangu mu State House bakuwa ennyumba ya bisenge 3 obeera awo n'abaana bo mu State House kati ng'amazo gyakigambye ku makya ne bakusiŋŋana mu ttuntu ng'okaaba nti tonnamanya wagenda kuva Colgate tonnamanya wagenda kuva Kasenya tonnamanya wagenda kuva sente za butto tonnamanya wagenda kuva sente za nviiri tonnamanya amasannyalaze oba onoogasobola ekizibu ekyennyumba kyo kirabika kigenda kutereera naye sinnamanya gigenda kuva sente z'amasannyalaze ezaayaka banne ennaku eri ku nze kwegamba abakuwulira banyeenya omutwe ne bagamba ayalogo ono n'amuyiwa obugi mu nkwawa yali ani yamuyiwa obugi mu nkwawa Katonda agambye ngenda kuba naawe kiki ekirala ky'obanja nannyini buyinza nannyini maanyi nannyini ssente ayatonda eggulu n'ensi age nti ekimu ku birabo byenkuwadde ngenda kubeeranga naawe kati ekibuuzo bw'obeera naye Katonda oba okyabanja ki yabaayi lwaki ekyo tokyeyigirizanga okukisaba mu ebyo by'osabira nga ky'osaba kubanga tabamukumu obudde mubumala musabira bintu birala mwalemererwa okusabira ekintu ekireeta binne waakyo ekireeta byonna Katonda buli lwotugende wa Katonda okusaba osaba details osaba buntuntu Mukama mpeeyo ne butto Mukama tetumulina n'omunyo gwatuweddeko kama ne school fees Mukama kawunga Mukama ne sente za lenti sinamanya gye zigenda kuva Mukama mpulira mu n'engeri y'obulwadde taata mponya lwaki mu kifo ky'okusaba obwo buntu obutonotono tokolagana naye Katonda ne mukola ddiiru n'omugamba Mukama nkwetaagamu ekintu eki njagala obeere nange obeere nani mukulabako tolabanga ekyo kireeta ebirala bene ebisigaddewo oyinza okubeera ne Pulezidenti Museveni nga gwobeera naye nga mutambula naye mu mmotoka noddayo n'osabira security sibawulira munziremu n'osabira security sinamanya muserikale agenda tukuma gyagenda kuva waliwo ebikola bitya waliwo ebintu ebiyereeta byokka ekintu bwe kiba kyazze
bw'oyita pulezidenti wa Uganda wano mu saaviisi eno n'amala akkiriza okujja, teweetaaga kutegeeza bannamawulire nti nammwe mbadde mbasaba mubeeyo. Neither do you need to inform the police. You don't even need to tell the police. Do you need to inform police? Ebintu ebisigadde obiraba bulabi nga byekola byokka. Nga bikola ki? Byekola byokka. Waliwo ekintu ky'okwata ne kireeta ebirala. Obanga kiri bwe kityo ku pulezidenti obupulezidenti owa Uganda, ate olwo ku Katonda yatonda eggulu n'ensi. Wano twayita buyisi Queen wa Bungereza kujja wano Uganda. Ensi yonna nekyuka. Ye kasita yakola ensobi nakkiriza nagandi ajja kujja. Ffe tumanyi kye twayitamu. Waliwo byereeta byokka. Abalima enguudo tetumanyi gye baava. Enguudo batandika zirima. Kamera ne bazisibayo. Sanyiza bagatereeza. Enguudo ne bazeera. Uganda nefuuka nga New York. Ntugamba baana. Kyo kiki kino? Nkama yebazibu. Era katwetaaga tuddemu tumuyite akomewo bannange. Challenge yo keri konti kiyosiki zonna baazisitula ku luguudo. Kati neeyo yandibanga mwe yagenderanga gwe wagenda omukolimidde. Noga yakafa olumbetaddanga wano. Nkama yebazibu. Naye n'oluguudo obuguudo lw'essalaama nze gye nasula nga by then baaliyiwa kukola sowekimpatiira. Era kale kioski ne bazijjawo buli kintu yonna ne bakyusakyusa mataala ne gagendako ne tulima omuddo ne tusimba omuddo tulaba ennyonyi mu bbanga nga ziri awo ku lunaku lwe yatuuka ziri awo zeetooloola security gulugulu. Waliwo ebintu nga bwe kijja kireeta ebirala. Gambako nti amiina. Kati sister twogera amazima. Blaza n'akukwana ne mukkiriziganya akuwase nagandi agenda kuwasa kiwedde ekyo noddayo nosabira ekitanda. Timukama ekitanda oba kigenda kuvaawa. Mukama essuuka mukama bulangiti. Aha. Kubira Yesu engalo ggwe. Katuve wano mukama yebazibwe. Awo nja okutandikira enkya. Teeka omukono waggulu. Gamba nti ayi Mukama, olwaleero okkiriza nkusabe ekigambo kimu obeere nange. Njagala obeere nange Mukama. Beera nange Taata. Jangu mu bulamu bwange. Jangu mu maka gange. Beera mukwano gwange. Nange mbere mukwano gwo. Mukama mukaweefuba ono okunziza gye nteekwa okubeera, okunziza mu kifo kyange. Taata kino nkikusabye, nkwetaaga. Beera nange, tuula mu nze, tambula nange, genda nange byonna gye naagendanga. Mu linnya lya Yesu, amiina.